Ekigudde ku Dr. Kizza Besigye mu kkomera gyali amawulire si malungi yadde n'omulundi n'ogumu yeetaaga kubeera nga bw'atyo ateekebwa mu ssaala. Kakati nno ng'abalala boogera bye boogera, bo abamu ku bannuupu naddala ba Foot Soldiers bavuddeyo ne bategeeza nti Dr. Kizza Besigye ali mu kabadi. Kankuwe akatambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribing atanaba nawe atanalayikinga video genda maaso obiringo ogirayikinga. Besigye mutujje mu sympathy card zammwe mutwesonyiire ddala oyo katemba wammwe gwe mukola gwe ne mukyala wo Winnie Byanyima yatutamira ddala. Besigye oli mubi nnyo nti mwe mwawa Museveni gaapu abantu abaali balwanyisa Museveni nga mwe mubawaayo Museveni n'abatugumbula. Mwatutama ffe tumanye ebikolwa byammwe n'ebikolobero byammwe bye mukoze ku bannayuganda muli babi nnyo. Mutujje mu katemba mbwe alese sympathy card mbwe yenna alaga mbwe emimwa gikaze mbwe biki gwe Besigye tolina mu kkomera toliyo bakujja na waka okwefuula nti bakulese mu kkomera oba mu kkomera gy'oli oli mulivinga life yo muleke kutusiriwaza nammwe mu bannayuganda anti mwe babamanyira bazanyirako buli akola ati ng'ogamba bambi buli akola ati ng'ogamba bambi n'omutemu abadde ng'atugumbula bannayuganda emyaka gyonna buli akola ati ng'ogamba bambi. Besigye tumanyi bye wakola abantu b'ekaseese ne bakubuulira ebyama gwe n'obitwalayo wa Museveni ne bagenda ne batugumbula abantu. Ffe tubadde tukimanyi engeri gy'obadde okolamu ku bannamagye ababadde nga bakutuukirira nga bakoye Museveni nga gwoba waayo we babatugumbula abagagga bonna Besigye totumanyira tuleke mukyala wo Winnie Byanyima saawa zino buli statement gyakola ebekkakkanya mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe tumanye ebikolwa byammwe n'engeri gye mukolamu ebintu mubeera mu kutuwuddiisa kutulowoozesa nti oba osanga mulina kye mwagaliza eggwanga naye nga tewali mukoze ebikolobero ku bannayuganda wategekanga okwekalakaasa okutaliimu. Museveni n'akwata abaana balina emitima egyagala eggwanga lyabwe n'abateeka mu makomera nga togezaako wadde okulondoola nga togeza nako nga evo obeera mu kwekalakaasa okutaliimu n'otutegekera n'okwekalakaasa okugjako Museveni nga tulina kukuba ng'ombe mu kibuga mbutukube ng'ombe tujjeko Museveni mbutukube amasepiki tujjeko Museveni. Bannayuganda batuukanga mu budde nga bagamba nti awo boosanga omusajja katumutwale nga gw'olangirira mulinde ekiddako ng'oli omala omwezi mulamba nga bannayuganda bamala okukkakkana oddamu kulabikirako mu butale ogamba tetumanyimiriza nnyo gyammwe mutujje mu katemba wammwe. Besigye mutujje mu katemba wammwe ekyo kibabuulira mutwesonyiire ddala ebyo bye babakuba ebifaananyi ne mulaga nti muli bannaku kyokka obadde ofaanana bulungi nnyo nga toli mu kkomera era eyo enfaananayo obadde nga bwoti ebbanga lyonna twabadde twaguma bugumi nga tugamba omusajja nga tulowooza omusajja ali ku mulamwa yemmwe mwawa Museveni gaapu n'okuwamba institutioni zonna nga mwe mulimu kwebasa bannayuganda bwe mubabuzaabuza kati otutaddemu katemba mbuweefula mbaoli mu nnaku. Omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu najja n'azuukusa abavubuka ng'omuntu atayagala Museveni era ayagala eggwanga lyo eyaligambe nti katwegatte n'omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu tugobe omusajja waddamu kugaba omusajja n'agamba bannayuganda twebeereremu nti ekyo ekigambo kya busosoze obwo busosoze gwe evo okakkanya byaki okakkanya bya Robert Kyagulanyi mwana mwatutamadda mutwesonyiire ddala Besigye mutwesonyiwe gwe ne mukyala wo Winnie Byanyima ne banenya pulezidenti waffe nti muli wa bisiyaga nga gw'olina n'omwana omuli w'ebisiyaga awedde emirimu naye nga gwe tebakunyegako tebakugambako nga waliwo n'obujulizi byebyo bye twabagambanga nti Besigye baalinga balina ebintu bye basobola omunenya ebituufu ng'okubba sente z'helikopita ze baakutuma ogenda okugulira eggwanga Uganda n'oleeta eby'helikopita ebikadde ng'okugula engatto ez'oludda olumu ez'omukugulu okumu byonna Museveni teyabikunenyezaako ng'atandika kutuleetera simanyi yakutta omwana simanyi yakoze biki naye nga wali eri waliwo n'obujulizi mwe mulowooza muyinza okutuza mu katemba oyo neera mutugjeeko wamma mutwesonyiwe. Yonno ye mukulu Umar Kiseka kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako talina kigambo kiwoomu kyonna eri omukulu Dr. Kizza Besigye nga bwe tujjukira obulungi Dr. Kizza Besigye yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Novemba mu 2024 yakwatibwa mu ggwanga
erya Kenya era bw'atyo n'akomezebwawo mu ggwanga Uganda era nga mpaka kati akyagenda mu maaso n'okubeera nga azunga n'emisango gimujja eno gimuzza eri. Olunaku olw'eggulo yakomezeddwawo mu kkooti mu mbeera etaabadde nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kwegamba obulamu bwe tebuli kyekimu nga bwe yayingira ekkomera, ekitegeeza nti dokita essaawa eno yandibanga mwanatu mulwadde yeetaaga okubeera nga bw'atyo afuna obujjanjabi. Nga bannayuganda bangi nnyo abali mu kusabira okubeera nga Dokita Kizza Besigye ateebwa, ate bo abalala omuli ne Umaru Kisekka bavuddeyo ne bategeeza nti Dokita Kizza Besigye ali mu katemba, nti alina omuzannyo gwali mu kubeera nga mwanatu aluka gwe tutanaba kubeera nga bwe tutyo tutegeera. Bigambo bya Umaru Kisekka kansuubira osobodde okubeera nga bw'otyo mu vidiyo yeevuddeko obyewuliriddeko. Ategeezezza nti omukulu anonya sympathy wabula mbu yandiba nga ne mu kkomera gye tugamba gyali taliiyo, nga bamutwalayo mu budde bwa kkooti, naye kkooti bweggwa nga yeddirayo eka nga yeeriira bulamu. Kakati n'abantu bangi bagenze maaso ne babeera nga bwe batyo bawoninga Umaru Kisekka nga bamugamba ssebo wandikomezza ebigambo by'oli mugenda maaso nga oyogera ku Dokita Kizza Besigye, kubanga ekyamazima kyo bwe batyo ne Sseggirinya bwe baayogeranga. Mujjukira na bulungi omukulu wayiswa mu ffumbiro yavaayo n'ategeeza nti Sseggirinya ali mu kwekoza bwekoza si mulwadde. Naye ssaawa eno wetwogerera Sseggirinya zembuyaga ezikunta. Bwe batyo bavuddeyo ne balabula omukulu ono Umaru Kisekka ne bamutegeeza bwe mutyo bwe mwayogeranga ne ku Sseggirinya. Mwayogera ebigambo bingi nnyo ku Sseggirinya ne mugamba Sseggirinya yeekoza, Sseggirinya ali mu katemba, Sseggirinya alina omuzannyo gw'abala. Naye kaakati Sseggirinya yamala kufa ne mulyoka mukkiriza nti ddala yali tali mu muzannyo. Kaakati mbubi ebimu ebigambo bye baayogera ku Sseggirinya babitandise ne ku mukulu Dokita Kizza Besigye. So abantu bangi nnyo bavuddeyo ne babeera nga balabula Umaru Kisekka ku ebyo ebigambo byagenze maaso n'abeera ng'ayogera mu katambi ako akavuddeko, ye ng'ategeeza nti dokita alina omuzannyo gwali mu kuluka, alina ebyo byali mugenda maaso n'okubeera nga mwanatu abala. Kale tugenda maaso n'okubeera nga bwe tutyo atusabira dokita asobole okubeera nga mwanatu ateebwa, kuba embeera gy'alimu si nnungi. Ate ng'ebyo byonna bye bitadde ku bbali, omusajja ono ekyamazima abonyeebonye. Omusajja aboneredde nnyo mu opposition. Jjukira amaze ebbanga lingi nnyo mu opposition era amaze ebbanga ddene nnyo nga yeesimbawo nga naye ava ku ludda luli olw'opposition. Naye ekyamazima omusajja abonyeebonye ebyaddala. So twetaaga bannayuganda ffenna okusitukiramu okubeera nga tusaba Katonda abeere nga bw'atyo amuyamba ebizibu byalimu abivvunuke. Sinakindi abeere nga mwanatu ateebwa. Ye embeera bw'etyo bwekyayimiridde sayidi zeeyo, lwakuba kati abamu balina ebibuuzo bingi nnyo era bye bakyebuuza nga bagamba ddala Umaru Kisekka Fort Soldier tumumanyi, then tumanyi Robert Ssentamu Kyagulanyi nga president owa National Unity Platform. President wa National Unity Platform yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'abeera nga bw'atyo apostinga ku mbeera eya Dokita Kizza Besigye era nga naye yayise ensi yonna ebeere ng'emwegattako mu kubeera nga banoonyeza Dokita Kizza Besigye obwenkanya. Kyokka ba Fort Soldiers omuli ne Umaru Kisekka bo we bajja ku social media balaga kirala, balaga nti Besigye alina ebibye by'abala, alina omuzannyo gw'azannya. Kati ng'abantu beebuuza ddala kiki ekiri mu makkati awo. Pulezidenti ayogera birala ne bano abamugoberera ba Fort Soldier nabo boogera birala. Kwegamba biwanvuwanvu naye katulinde tulabe wa ate gye binaggwera. Ku Mukutu Jika Media bw'obadde mubeere bulungi, mweraba.